era obo yala omusajja atalina magezi ye musajja buli kiseera abateeka abakazi wansi disrespecting women demeaning women ng'alina maama we gwe maama we ebizibu bye yagumira mu bufumbo nga mwali afumba oza abakazi babi maama we siyade yakuzaala n'akulabirira mbuzi gwe mu mboona ye ey'omutwe wandibadde waakumanya gwe mwepankapanga nwa abakazi ekitiibwa abakazi bayita mu bingi women pass through a lot wano kumwe mwenna ani atayise mu mikono gya mukyala naye n'osanga obuvubuka siba kano kasulutaani katulange emmanduwa z'eggulu these boys kali okwo n'obunnyo bukalinyanga ekyokolo abakazi tozze wano genda obigambe babeewammwe gwe sulutaani toyina wadde 10 oli awo amannyo galinyanga ekyokolo bagapanga mu bupanzi mbu naawe yogere ku bakazi gwe mwana ani gwe ayinza okuwasa gwena sente mmeka gwe why don't you get jobs lwaki munoonya mirimu ne mukola bubeera okwo mbu tozze wano kubuleki kyalinga ku bakazi n'okatumya kalinyanga buno obupiira bwa golf ndeto bumbulira obwo obuvubuka obwo obulinga mumala kwini bwe bateeka buli abwe bakolera mu laboratory twete basajja bategerekanga n'awojja bano ba miki simu zifani kalinga mu Uganda tuleta abavubuka bategereka ngo leta miki nerinnya lyennyini likulaga the person you are dealing with haweza makazi wa abayira akasimu gwe miki bwavu bwe bukwogeza when you have money women will respect you bobo ina state abakazi bajja kugondera ebyembere nga musaba omupira ne mwewunyirize enkwawa nojja otuyanire ku mwana wa munno these days abakazi balabufu eyo first 11 ya mwe musambiramu omupira miki mwenanga nabakubye emigo teminza kuvamu adde mitwala abiri you can't not even afford 200 mama nyine temusobola kwebezaawo mwagale bawala kimwe mwala kyategera owo mulembe guno yeteeka mu sente asobola okera kuba kyambwa awasa miki mbwa awasa sultan these boys go ina ebyapa bimeka gwe how many land titles do you have to qualify to be a father? Let us be serious. Junior, I have land titles. I have a house in Kampala. I drive the latest car. Sina mukazi ate gwe. What about you? Nga mwana wani gwa agenda okuwa muwala we. Gwa atasana sanyirira nviri. You are just hooligans. Oli muvubuka okyasiba ebiviri. Mbona oyagala mukazi wakuwasa. Ngani agenda omukuwa. Some of you don't even shave. Ne deodorant zakubula oza abakazi babbeyi abakazi batutama mukwano omusajja ndaba get money gwe kola sente ezo na stories munyumya z'abavubuka abanaku nze sirabanga ko bana ba minister nga bali ku TikTok baga abakazi babatama. I've never had rich people saying women are bad. It's only these poor boys. Mwaka mulamba kyokozemu gula condom. Abanno bagula mataka, banno bali nyanyonyi, abanno basitula bizimbe, bazibye mayumba go mwaka mulamba. The only thing you have done is to buy ring light and buying condoms. But now you want to marry somebody's daughter. As who? As who? Ngagwani. Abavuka basinga kuno ku TikTok. Toso na kweli sacha misana chagulo. You don't even afford breakfast. Oli kubasajja who can eat KFC, Cafe Javas every day. Wechobugaga choina ring light. Wabasa real men we babogera mwe musirike you boys. Leka ba junior bogere. People can afford life. Wetubanga tuogera ku bakazi mwe basulutani musirike basulutani. Let us people have money talk. They allow us to talk. Teri mukazi mubingo omulabirira. Teri mukazi mubingo omuwabi ayagala. Teri mukazi mubingo omurespectinga. Teri mukazi mubi agenda kulumya mutwe ngo omuwa life gyayagala. Abakazi si bintu byakuzanyisa, but they are toys to play around with. Mwe bavubuka mwe. Don't think nti these ladies byakuzanyisa biri awo.
No, these are people. Omukazi ajja kukwagala ng'omuwa ekitiibwa. Omukazi agenda kwagala ng'omuwa bye yeetaaga. If you can't afford that woman, genda mu bosobola. Ekireetezza obuzibu mwe buvubukamu obuli wano ku TikTok kweteeka mu kirasi zitali zammwe. Oyagala olye ku Serena. Togisobola. Funa bino ebikazi ebisiika chips capital wa mitwalo 3 liye ebyo. It does. Buno bwala mbuleke. Omwana ajja kusaba apartment ya milioni 4 buli mwezi. Toziina. Ngotandika abala ba malaya nedda. They know what they want. Nga mwana wani gogenda okutulugunya omumalire munga tulina kyomuwa. Mwana wani ku mulembe guno. Abana basomye bana bawala basomye bali makerere. Mwana afuwa oluzungu ngojo oleeta ebinyo byamwe TikTok. Mwamwe TikTok, I have 1 million followers olinga amazi. Gendo olye following yo. Kale gitwale mu banka bakuwe sente. You people, you don't know that following tegasa. You have 1 million followers bimwe panka nabyo. Having 1,000 idiots does not make you important. Ko ina basiru bano 10 bagoberera. Tekikufuna nti oli wakabi. Munsi kyoli. What you are is what you are. Oinachi. NSC Oinachi. Who are you? Who are you? Who are you? Na twakutadde ku minzani gwani. Leta ba followers. Any idiot can have a following. Naba gwagwa basemba mu nseno basobola okuba ne ba followers. But you are nobody. Yes, you are nobody. Toina kyoli. Abakazi bajja kulwanira ngo yina kyoli. You have value. Wama kitale kya Geno Sunday bambi yafudde. Geno. Yafudde. Twakafirwa bajjeno babiri mu weekend. Ne Geno Sunday abadde atwala Masaka. Mechanized. Afudde. Bane muli essente. Obulamu bumpi. Obulamu bumpi. Wano okola sente nezikumenya. Abazigaba nange ofudde baba balala. N'abaana bo tebazibawa. Otereka zaaki. Abaana baleke babone. Gogugongo omuzadde oba ogukoze. Lesigana muzadde kulya sente ye. Buno obulamu bw'ensi bumpi teri ayingira takadda. Oli ku baana nkolerera baana n'olema n'ogula kati nze every after 2 days nsala embuzi. Every after 2 days nzita embuzi. Ndya sente yange. Aina mu abawala abakodo. Omunaga mpaako n'ogaana bane bino byansi. Oyo mwana Diana Skies yali mulungi. Nawe kati yenna avunze. Naye omuwala oli eyo omusajja omwala mvubuka naga mpaako gumugoka n'ogaana. Mujjewo obukodo mugenda fa. Wano Diana Skies yafudde mukazi watu. Ninga omwana yabadde anyirira. Kagoli eyo. Oza sijja bawa abantu bawe. Ensi tugiryako makola. Nje ne atikyali mukodo. Nomwanga mampaako muwa. Bino byansi. Sagala nfe bagayemba oyo omwana abadde mukodo. Ya mukazi ayewa nga jini yampaako. Nkuwa ekyo nakyo nekiggwa. After all fena tugenda fa. Abantu mubawe. Bino byonna byansi. Njabane ekikyali mukodo. Ndawo omuntu wama akulemerako. Mpaako, onampaako ddi. Mpaako leero. Nzija ompeeko n'omuga wange jankuwa omulundi gumu naawe ontami. Kitalo nnyo kitalo hina lillahi wa hina ilaihi raji'un. Twavere mukama kalala tulina okudda. Mwebale nnyo abasobodde okugenda tetwabaddewo eminayi twalibadde tugenda. Ne tetwasobodde kubeerawo. Mukulikeeyo nnyo, mukulikireyo ddala mwebale kumuwerekerako. Mbeebaza mwenna mukulikeeyo. Nalabyeko abeewaana mbu twatangidde abantu
Bananga akadumpuni yako. Mukazi gwo boli falumbe njagalo wale kinanansi n'ekikulukuto. Twatangidde abantu. Era maite bagira byeko. Bulijjo mugenda kubafuba abanamwe mbakolamu obuntu. Ne mukwata bakaba nga bayene eminyira mwakwata omulambo gwa tamane mirundi. Ne mukwata mukazi we nga ayiwa n'eminyira. Mwakategeera nti kiba kibiyo bakiruma kuba mmwe. Abamwe mbakavalinga bane babeera safe. Ababa ne mbati mwakwata omulambo gwa Isima ne musiba ne kamera we mujingiza mu ntana emagombe bwete. Namukavalinga kantu. Lwe mulaba nti kibi. Kalo mulaba nti kirungi. Ekyo singa mwakitandika dda before. Ne mutakwatanga bantu nga bayina eminyira banyiza. Nalabe taata w'omwana ono batata w'ono omwana yafudde omuwala. Ng'omuntu amuzuuminza okuva ku lwala lw'ekigere. Agenza kufulayi empale. Ndowooza alaba omwana oyo omulungi bwe yava. N'amwambusa akasaati paka ku matu, paka ku nnyindo, paka ku nviiri. Wali oyo kuki simanyi kuki promotion simanyi kuki oba abafuba abamulamira oba abafuba balinamu interest ki oba abafuba omuvubuko oyo akwata abafu yasoka n'okubika naye naye bw'olifa tuli kubika. Yes kubafuba abanatuka n'okugabula obuuki. Mulemeseza n'abantu abamu okuziika. Abantu bakyagenda kuziika. Omuntu otuka okukusaka lunakubuuza no sense. Wale kyekikaze kinene ekya TV kyekitanabe kinabira ku lupiira. Kati owulira ota gundi afudde owulira ota omuntu afata nobuuza muno nti owulira ota wasoma mawulire gwe wasomera we era gwe toli waawo mukati kuba nekifaananyi kyo sikirabawo kakati mmwe mwakavalinza owammwe abawalanga mubakolamu obuntu nabadde manyi Kasuku agenda kola akantu yatugamba nti ye ne bamubikira nti maama we afudde nga bamukubidde nga waliwo alina ddiiru y'emiliyoni 5 asooka wama ku ddiiru 5 ku miliyoni 5. Bannange njagala mumanye nga peni y'okufa. Mumanye omuntu wakutuka nga afiiriddwa omuntu we. Mumanye omuntu kyayitamu nga omuntu wafudde. Nga temwasobodde kukola akantu nga mwakola akantu katolu bwama. Ennaku 5 naye mukuzika temugenda. Kasita muteekayo emirambo gy'abannamwe ne mufuna views. Mukuzika temulinnya nayo. N'amabugo temuwa. Mu mwaka joininga Kasuku mujoininza lwakulya mmere waliwo kiri kyagamwa. Obenna kwa badda mazenna kumekanga tali andoza yejusiza yali ne jatali aruzira ye yabadde mu mmere na kuvuma abantu gwe mubi gwavuma gwe we mimwene ne gwavuma abantu sometimes musirikangako omwana yali demmere ne yencha ndoza ide ya wiki maso oba ya mwezi nga ye buli wala bikiralya nga muninga wa celebrate nga jajja bamunna mu kufa balese ne wayini omunene nnyo chupa mbadde sabanga ku lusinzi chupa yonene manyi mwenge nalibye botolo nga akutte namba nozo kusabiriza okwabaddawo anti bonna abasabirizi nabalabyawo kati mutegedde nti okuzuminga abafu kibi mutegedde nti okukwata abafiiddwa kibi lwe mutegedde nti abafu obakwata kibi oba okudda mu kyakali w'abafuba bannammwe kibi nga mukutte mirambo gy'abannammwe musooke mukebera abafu abali ku peegi zammwe osooka yasaamira embwe nabatangidde era ffe twakoze tebwewaana bya kisiru ng'olina emirambo gy'abanno ku social media yo. Nze nja kufiira ku mazima nga muwulidde we kiri ekibi bwe mba mulekerawo okukwata abafuba abannammwe n'okubuuza abannammwe abafiira no batunuzanga mu kamera nga banyiza nga batiriika amaziga. Mbutu abagambye kamera teziyingira tewali ayingiza simu esimu tayingira wano. Mwakwata Moza Radio ne mukwata n'omulambo guli owerere siyerabira ekifaananyi nga kiri bwerere mu mochari mwakikuba Moza Radio ngalina bwerere nga bwe yazaalibwa nga n'akantu ke kalabika. Mutegedde nti kibi mutegedde nti kibi kiruma. Nze jjajja wa Kasuku abadde mukwano gwange. Kasuku mukwano gwange ne jjajja namuweerezanga gusodo gunene gwe yawomerwanga jjajja awomerwa kino ntwalya jjajja kino jjajja mutwalye ku pizza kati gwe boddawo n'oyasama wazze mu kufa mu bulamu wali ludda wa mwabajja ku bafa okulya mu bulamu mwaliwa ennyumba gyoyogerako ngimanyi n'ebisenge birimu kusinga olina n'abakomye mu ddiiro tomanyi yavana wa oli ku mufonja samira kuba onoonya content oyagala okwogera kulinya onoonyako amasannyalaze sikyagawadde unity genda olange eddagala ly'obusolo bwo nalaba n'akaana kwatandika okakozesa content wekisuziko okusajja nali manya okusajja gumu nakatoola
Mweyita bakojja mwe muno kufa bufi. Mwono nyensi yonna mwe mumbu bakojja. Owulo tega kojja na mulala bigamba abaana bo. Mbuguteke mwa gunyenye simanyi kola ki. Wano mugamba mbonze mpe mula. Awo mumba mukola ki. Mwasamira mulinga entuyo z'amatako.